nambwa itainawo kintu abakazi bayaye naawe kumunasuna beni musajja apatikana bintu bye ne bambi Musaasira yafiiriddwa maama we kitalo nnyo ne mukama bwe yasazeewo bw'atyo fiirwa omuzadde banna nabo bulumi buli awo naye kati ali mu bintu era mu kuziika maama yagamba maama oluba nga tebanawadde okuwa kacyayi be papa Katonda sooka omugambirewo nti eno haja nziba ayagala kunziza mu kyalo namuwulira nga mukambwe yayogera nti maama mukubira omulange wa Katonda so nabeera ajja kuwangula anaawangula oli bwe yagenda okukyusa ekyapa yakyusa nga mulimu n'omukyala gw'atayagalamu amwinamu abaana bameka mu kusooka baatugamba omwana omu ate kati agatambula agayitiŋŋana mu nkuuba agatalinaako mitwe n'amagulu munoono si wuwe kakazi kajja kubbaako kajja kufuna bintu naye abiwummuze wabbali akole ekipya akimalirize yajja biddira ebyo oluvannyuma aleme kukyesibako nnyo zige magezi gembadde muwa ngwakoleki asooka akiveeko nga bwolaba enju eno weeri wano osooka n'ogivaako afeeko byazimba anaabiddira oluvannyuma asooka abeere ng'asika obulamu ewalala aleme kubeera ku kino kimu kyokka kyekyabatabula tebali mulaavu kyekyabatabula nenambwali ansuna nti yasika mu maaso nga kiki yakera ku makyanga kati gwe lwasa banamasaka temwemanyi mubeera mu kifo ekimu yakera ku makyanga amukooyi ye ng'olwo agenda ku kiki kiddako newali akola atyo kati munambwa yagenda owulira mbu waliwo omukazi omulala gwe baleeta gwe balambuzalambuzaawo gwe basuubiza nti wano weewuwe n'agamba musaaga era gyali mu nnyumba tenaggwa naye gyali yabikkako wabikkako we basobola okubeera gyali katembanga w'amaanyi oyo ate